Kana kayimba kenalinyimba bwetwasinkana ne jjajja era buli lunaku nasooka omulaba so njagadde nkayimbe wakati munaku ey'ekitalo okumuwa ekitiibwa era nja kusaba ne bannamawulire bwe kibakisoboka bakakaneko wansi omutima gumenyese naye nga kyemanyi banywanyi namwegi bamenyese abantu eyo gyempitira abayongo bidde bye basubira yawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetamu abanyigirizibwa gye balumpa babuye nengo wandi badolopera kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba osigala wansi ensi wekusuula situkawo mangu tutambule musi teri kyangu lugendo oluwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tokola tugende tukuwa tutambule lugendo luwanvu naye situka naye malamu amaanyi tukuwa tugende situka tutambule lugendo luwanvu emyaka gibadde mingi n'okunyigirizibwa nakwo kubadde kungi n'essuubi libadde nga kusubira embeera enakyukamu waakiri kati nze kyenzudde enkyukakyuka gy'oyagala eri mu mikono gyo mwennyini obanga nze olinamu essuubi amazima nange lindimu gwefuyi nze olinamu essuubi amazima nange lindimu gwesebo kale gwe buliwo n'ogwayimuka tutambulirewo ebisuuto byekubireko buliwo n'ogwa n'olaga nti ogw'amaanyi balabira ku gwe abalala obugubi bw'oyitamu naffe bwe tuyitamu naye tulemerako paka lwe tunamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamu omuliwo ogwakuba guyimuka ngale yimuka eraemalamanyi temukowa tugende situka tutambule olugendo luwanvu kati zijjukiza mwabavubuka gwesegirinya kugamba situkirawo tulinawo omulimu omunene gwakununula Uganda eryesimisa abo abaliddawo tulinawo omulimu omunene gwakununula Uganda eryesimisa abo abato oba tosobola kudduka wakiringa otambula oba tosobola kutambula wakiringa oyabula oba tosobola kwagula wakiringa weewalula naye kyoma kyekiri kana kayimba kayimba kenali nyimba ku stage omulundi gwange gwe nasembayo okubeera ku stage era nali nyimba kayimba ako jjajja najja nanfuuwa yakoma kunfuuwa sente netukyakalamu naye gwe mulundi gwange gwe nasembayo okukkirizibwa okubeera ku stage twali mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nga tumukulisa omwaka naye nga tuyisa mwaka omukadde twali waffe mu lubiri lwa Ssaabasajja naye olw'okuyimba ebituufu abo abalowooza nti balina obuyinza obw'ensi n'eggulu balagira abewaffe obutaddamu kunzikiriza kulinnya mu lubiri lw'ewaffe era lwe lunaku lwe nasembayo naye neebaza Mukama Katonda nti okuyimirira ku mazima kumpadde mikwano mingi kumpadde eŋŋanda nnyingi nti kwolwo nafuna jjajja ate mu jjajja ono nenfuna ne maama nenfuna ne mulwanyi munnange kati gwe tuziika leero era mbadde nyina okukola kyonna ekisoboka okujja baana tuwe tuuse wano ate nenfuna omukisa ogw'enjawulo nga bwe mbagambye okuyimirira ku mazima kumpadde emikwano n'eŋŋanda nnyingi nze nasiivu nafiibwa kitange myaka 5 egiyise naye okuyimirira ku mazima nafuna taata
bagwamba desi mulaba nkokoma mulaba ku social media olwaleero ensoso okulaba ku taata bodi mukadde wange sanyusa nnyo okulabako kakasa nawe badde tumanyi nti kumanyi sanyusa nnyo okulaba muzeeyi wange basebo ne bannyabo leero mbadde nyina okujja olwaleero mbadde nyina okusala amagezi nezijampe okujja okwerekera ku mukadde waffe mulongo yonna yonna gyempise nga wabembedde amagye ne poliisi era nsalinkiriza busalinkiriza okutuuka wano fena tukimanyi nti nze nga Kyagulanyi sikyakkirizibwa wadde okufuna omukisa okwogerako ne bannayuganda ababiri oba abasatu kubanga byenjogera newankubadde siwemula newankubadde sirimba newankubadde sivuma muntu yenna genjogera mazima nnyo nti abatufuga tebasobola kugakkiriza era n'essaawa zino njagala okubategeeza tine byengenda okwogera olwaleero gw'owomutima omunafu wandibadde kati osimbula n'ova wano kubanga byengenda okwogera ge mazima ameereere nze ng'omusajja omukristu ebyawandiikibwa bitugamba nti amazima agalitufuula ab'eddembe ebyawandiikibwa tebitugamba nti sente zijja tufuula ab'eddembe ebyawandiikibwa tebitugamba nti amaanyi oba emmundu biritufuula ab'eddembe ebyawandiikibwa bitugamba nti amazima gajja kutufuula ab'eddembe kale nno muzikirize njogere ku mazima olwaleero basebo ne bannyabo mukadde waffe omubuulizi n'obukulembeze bonna obw'ekkanisa akulembeze bannaffe sebo omukulu Ssekigozi sebo Honorable Musiri sebo Honorable Segirinya sebo Honorable Matovu sebo Honorable Mukasa namwena abakulembeze bannange basebo ne bannyabo abakuŋŋanya olwaleero bakungubazi bannaffe mwena mikwano gyaffe nammwe balabe baffe omanyi tuba twerimbye bwe tugamba nti tukuŋŋanya olwaleero nti tulinawo mikwano gyokka olumu abalabe tebamanya nti balabe ng'era omuntu omu yagamba nti abaddu tebamanya nti baddu naye nze nsanyuse okujja wano basebo ne bannyabo era nteeseteese kujja kussa kimuli enteekateeka yange olwaleero kanyimirire wano ndowooza akazina kaleme kutuka olunaku lwaleero mbadde nze kussaamu ekitiibwa omugenzi mulongo okumuteekako ekimuli okumuteekako bendera y'eggwanga n'okwogera bino ebigambo kansabe bannamawulire ambuleera kabasabe mukakkaneko bannamawulire baganda bange ensi gye tulimu olwaleero singa amawulire gakuluma ne gatuuka ku poliisi bagale nnyo badde tuwuliziganye kuba gye gino emikisa gyokka gye tufuna okuwuliziganya sikyakkirizibwa kugenda ku rediyo naddala ebweru w'e Kampala sikyakkirizibwa kukyazibwa ku zi TV naddala ebweru wa Kampala newankubadde bagamba nti okulonda tujja kukolera ku TV na rediyo lwaki kubanga bino ebigambo byembagamba bibagula amaaso ne bibagula n'obwongo ne mumanya nti muli b'amaanyi nnyo okusinga bwe babalimba
omwogezi omu yagamba nti ekyokulwanyisa ekisinga okubeera eky'amaanyi ekibeera mu mikono gyo yanyigiriza abantu bwe bwongo bwabo abanyigirizibwa. Era olunaku lwa leero ne bwe bawulira nti wano omuntu aze n'atematema abantu 10 ojja kulaba ng'abapoliisi 2 oba 3 ng'ate bagira ku pikipiki. Naye bwe babagamba nti Bobi Wine wuuli ali mu kugula nnyanya oba wuuli ali mu kwogera n'abavubuka banna, ogenda kulaba emmamba, ogenda kulaba zipatro, ogenda kulaba n'abasirikale ng'ambala ebyenjawulo. Ekyo njagala kibamanyise bwe muba temunnamanya amaanyi gammwe bantu mmwe, njagala ekyo kibamanyise amaanyi gammwe. Mwena mwabadde mwawulidde gye bavuddeko basebo ne bannyabo, mwalabye nti nno tetukyagendera ku mazima. Amateeka gaffe gagamba omuntu bw'aba yeebuuzibwako naddala nga yagala kulembera bantu bamukube mu ttooki. Mwalaba bannamateeka abaavaayo nga beebuuza oba nasoma. Era akakiiko k'ebyokulonda tekyakatwalira nnaku 2 okuwaayo ebiwandiiko byange ebikakasa nti nasoma. Akakiiko ke kamu tuwuliziganye, akakiiko ke kamu omunnamateeka omu n'avaayo n'abanja ebiwandiiko bya Pulezidenti Museveni ne mukyala we Janet ebyokusoma. Era kyogerwa era namwe mwakirabe wayiseewo ebbanga ttono Makerere nejja yonna ewaterekerwa ebiwandiiko ne bajja. Ffenna tukimanyi nti pulezidenti atufuga talina biwandiiko bya buzaale oba bya kusoma byateekawo ng'agenda okwesimbawo. Naye ate tekikomawo ne mukyala we okusoma kwe kwebuzibwabuzibwa kubanze ng'eyasomera e Makerere walingawo olugambo nti mukyala wa pulezidenti teyatuukiriza bisaanyizo, teyakola teaching practice. Naye ebiwandiiko byonna byajjiridde Makerere. No, ambulera jereke. Kakati tebyakomyawo bannange, mwalabye emmotoka ezaze okuzikiza omuliro e Makerere. Mwalabye nti nno ettendekero ery'oku ntikko mu Uganda lyayidde ne lisirika nga tewali mmotoka zisobola kudduka kutaasa muliro ogwo. Naye nga emmotoka empya amazzi ag'okukuba Bobi Wine ne Besigye gabeerawo nga gajjudde. Naye amazzi ag'okutaasa ettendekero oba amazzi ag'okutaasa ebizimbe tegabeerawo. Eyo y'emu ku nsonga abasebo ne bannyabo lwaki navaayo ne neesimbawo kuba mmanyi Uganda nsi yange. Abasinga wano waliwo beneekana nabyo emyaka naye waliwo n'abasinga emyaka. Mundabye nkulidde ku street ng'oyo mwana Oscar Wine. Oyo mwana kyuka basome ekigambo nsomye ekiri ku uniform ye ng'ate ekigambo embwa y'okubbala oba embwa y'okukkubo. Omugigi gwaffe gwajja kukyusa ebyo ebigambo bye batuvuma nti oyo muyaye oyo mubanda oyo wekamwekya, twajja tubikyuse bifuuke ebirungi. Kyova olaba twekkiririzaamu, tetwekweka kugamba abantu nti tuba mu ghetto. Kyova olaba tetutya kugamba abantu nti tuli mamulekwa tuli baana b'abanaku, naye okusingira ddala tetutya kugamba nti tuli bannayuganda. Mu mwaka ogwa 1980 pulezidenti yaliwo yavaayo n'ayogera ku TV eggwanga ne ku BBS n'agamba Pulezidenti Museveni si munnayuganda. Ekyo ekibuuzo kibaddewo okumala emyaka 40, ekibuuzo ekyo tekiddibwangamu. Tulina okulowooza nti abantu abakulu abayisa ensi yaffe bwe bati tebalina kwagazibwa ggwanga lyabwe. Naye olunaku lwa leero saagala kwogera nnyo ku bibi, saagala kwogera nnyo ku nnaku yaffe. Ebyo mbyogedde nga njagala mumanye nti Uganda terinaayo bantu balala okuggyako mmwe. Mwe bannabusiro busiro terinaayo bantu balala okuggyako mmwe. Mwe bavubuka
twatandika omulamwa guno ng'abavubuka naye mulona abadde emyaka 75 ng'amanyi nti bannakyemalira bakuba emiggo batano kutta kuba yaliwo ku mulembe gwa Amini, yaliwo ku mulembe gw'Obote, naye n'asalawo n'ayimirira wamu naffe. Era ensonga lwaki mpulira nga nina amaanyi okwogera bino ebigambo nga tuwerekera Mulongo. Bakadde bange bakitaffe mu Katonda, munansonyiwa okwogera amazima amangi, naye ne Bayibuli eyo etugamba nti waabeerangawo abasajja nga ba Mesaki, abasajja nga ba Shadraka abaayimirira mu maaso ga kabaka Nebukadduneeza ne bamugamba si ye ggwe Katonda. Tuli mu mulembe nga bannaddiini batya Pulezidenti Museveni naye nga bakimanyi si ye Katonda. Bino byenjogera simanyi oba lw'olunaku lwange olusembayo nga ndi mulamu, simanyi oba ye wiiki yange esembayo, simanyi oba gwe mwaka gwange ogusembayo, naye njagala bategeeza nti be mutya ate bo babatya nnyo. Njagala okomekereza nga mbategeeza bannange nti olutimbe oluli wakati waffe n'eddembe lyaffe bakuyita kutya. Byonna ebyo babiteeka mu bwongo tusobole okutya. Ebuuze nti omuntu lwaki akutya nnyo nga toyina mmundu, toyina jjinja, naye ng'olina jasiti mazima. Era njagala nammwe mugende nga mukigamba bannammwe, kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima. Siyinza kukakasa nti nafuna omukisa ogukomawo wano, naye kano ke mbafunye ne kino nakyo kankibagambe. So mukadde waffe omubuulizi, mukadde waffe omusumba, nze Kyagulanyi Ssentamu, era nga neesimbyewo okulembera Uganda yaffe ogitwala mu nsi ensuubize. Era okutunula ku ndaba gye ndaba Uganda nsingagga nnyo nti tetulina kubeera na luguudo lwa ttaka mu mayiro ezikka wansi wa 50 okuva mu Kampala bwe mba nga nze pulezidenti. Ndabye baganda baffe ne bannyinaffe abapoliisi, bannange temunyigirira abapoliisi, nammwe baganda baffe n'abakola bitongole bikuumaddembe mwenna, bannaffe tetuli balabe bammwe, tetulwanyisa mmwe, tulwanirira mmwe. Era nze bwe naabeera pulezidenti, buli wa poliisi owa poliisi asenga okufuna omusaala omutono ajja kufunanga miliyoni emu. Omusawo asinga eddaala erya wansi alina okufuna miliyoni namba. Omusomesa asookerwako alina okufuna sente zitaka wansi wa miliyoni. Kati mwe abasomesa mukyali awo mukyakuba mu ngalo, ngenda bawa sente z'omuwa omusolo, naye mbatunuulize eriiso ejjogi, kubanga tetulina kubeera mu Uganda nga tukusasula oli wa poliisi ne tukusanga ng'okubya omuntu, okutowa boda talina musango, oli mukubbako bantu sente. Ekyo tekijja kubaawo. Naye naffe tukimanyi baganda baffe nti olumu ekibakozesa ebintu ebyo ebikyamu yennaku gyemuyitamu. Kati twagala kusooka kujjanjaba nnaku yammwe, n'oluvannyuma ate tubakwasa obuvunaanyizibwa mukole omulimu ogwo nga muwulira muweebwa ekitiibwa, mwambale fulaaga, mwambale y'eggwanga lyaffe ku kibegabega nga muwulira ddala muli bannayuganda basaanidde. Abasawo wakati mukube engalo, njagala mumanye nti oluvannyuma lw'okulinyisa emisaala gyammwe n'okubawa ennyumba ennungi n'okumakinga sure nti nga bwe kyali edda, bino nno byenjogerako sinze mbiya byali bibaddewo. Gyolaba gye bafuula CMI yali Doctors Village, era ffenna twalinga tusoma nga twagala kufuuka badokita batica, kubanga omusomesa n'omusawo n'owa poliisi yalinanga ekitiibwa. Ekyo tulina okukikomyawo, kubanga abo abasawo n'abo abasomesa n'abapoliisi baganda baffe.
abo bannyinaffe abo bakodomi baffe era nammwe abaana abato mugenda kufuuka abapoliisi mugenda kufuuka abadokita mugenda kufuuka abasomesa muyina okweyagalira mu nsi yammwe nga mukola omulimu gwammwe. Bannange bingi nnyo bye twagala okukola. Nyina obuvumu okwogera bino ebintu kubanga bye tubadde bwe tufunye obudde ne tunyumyamu ne jjajja Mulongo bye tubadde twogerako. Era nga jjajja atugamba munaakakasa mutya nti eggwanga lyaffe lidda bwe lyali lirina okubeera. Bassebo ne banyabo tukisobola. Kati nga mmaliriza ddala ddala. Njagala obategeeza nti tugenda mu kulonda. Obubaka obusooka njagala buweereza abo baganda baffe abali eyo abalwanyi. Mwabo abalwanyi ndabamu abaana ng'abo aba Freedom Border. Ndabamu abaana nga teyeesimbyewo nti anoonya kifo. Sula ssente. Amanyi nti bali abatunda eggwanga lyabwe n'abatunda emyoyo gyabwe babawa obutitimbe bwa ssente. Naye omwana oyo n'amanya nti akolera mu bulabe. Naye ne musigala nga mukyali ku mulamwa. Baganda bange sina kigambo kya beebaza naye njagala mumanye nti mundi ku mutima naye Mukama ng'akkiriza lumundi bategeye ndi bakaka kyempulira gye muli. Obubaka obuddako njagala bugende eri mwenna abeesimbyewo. Mwenna abeesimbyewo. Njagala mumanye nti obuzibu bwaffe obusinga era obusookerwako ly'effuga bbi. Ebiseera ebisinga Museveni abadde akozesa abeesimbyewo kuba abapolitician abasinga obungi sigambye nti bonna. Naye abasinga obungi amaaso gaabwe gabali ku kifo ekyo na musaala gwe bagenda kufuna. Ekyennaku ennyo nti ebirowoozo ebyo ebitono bibaziba amaaso ne batatunuulira birowoozo binene. Baganda bange nze ndi memba wa Parliament. Era nkakasa nti ne bwe nandizeewo ne neesimbawo oba oli awo nandibawangudde. Jagaza mwatu jakulira. Batwe badde weddeko naye kanfundikire. Naye kubanga ekigendererwa ekinene baganda bange ekyokukyusa eggwanga. Kubanga mmanyi nti ne bwe mbeera memba wa Parliament naye nga tuli mu nsi etaliimu mateeka. Nga tuli mu Musaasire kanfundikire kuba akazindalo kavaako. Bannange enkuba nyingi munzikirize nfundikire mu ddakiika emu yokka. Musirikireko obudde tubutaase. Manyi nti bino ebigambo bikulu obibulira baganda baffe abeesimbyewo n'abo ababa bakubamu kampeyini mu bagambe nti buli omu si mulabe wa munne. Ekigambo people power kitegeeza obuyinza muli mu bantu. Mugende mu bantu naye engeri gy'oyisaamu munno engeri gy'oyogera ku munno egenda okubulira abo b'osaba akalulu. Ekisemberayo ddala mumanyi nti tuli mu nsi etefugibwa mateeka. Olunaku lwa leero pulezidenti waffe eyavaako mu kibiina kya NUP bamuwamba ali si ku poliisi. Amagye gavaayo ne gakakasa ge gamukwata tegawa nsonga. Batubuulira nti olwaleero ali mu galagi ya Salimu Sale. Bwagulawo bwamulabako bwamala naggalawo. Naye nga bateekawo musango nti abanja ssente naye ate ne bamukwata. So ebyo n'ebintu ebirala bingi baganda bange bye tulwanyisa ate bye twagala okuggyawo. Njagala obategeeza
alina okuzanya paati ye gy'ali. Buli omu gy'oli gy'oba obeerera ow'omugaso. Yimirira ku mazima, amazima gakufuula ow'eddembe. Kola ekituufu newankubadde tewali akulaba. Ekituufu kiba kituufu newankubadde ani akikoze. Era ekikyamu kibeera kikyamu newankubadde ani akikoze. Jjajja babiri w'omala mirembe munnange. Mukama akuwerekere, akusonyiwe byonna ebyakusobako. Naffe tukyali mu lutalo. Lazima nga luwedde tujja kwambala engule. Mwebale nnyo mwebale ddala abasibe ne bannabwe. Abaye His Excellency agenda okuteekako bendera ate n'okubeerisa envannyuma mu His Excellency agenda okuteekako bendera Dickson ate bw'amalira Dickson okubeerisa envannyuma tugende tuziike Dickson wano Mukama yebazibwe enkuba bwezze ne mugamba ati yogera tokola ki kakano tugenda kuziika si weewaawo nange gwe mukisa gwe mba nagwo wano bwe mbalabako kubanga mutukoze bulungi mukulu Bobi Wine His Excellency amasoko gyeko wano wakazira lukateekeko omuzindaalo mutuwe space abantu omuzindaalo obadde oyogera ebigambo byo osuubiza abantu bano si weewaawo era naffe tukusabira naye nze gyala kutegeeza ekigambo kimu kyobukulembeze buva eri Katonda era Katonda yalonda n'okusangiza n'akola ki n'asangiza era ye yakulonda n'ogenda mu Parliament era nze gyala kutegeeza ekigambo kimu nti obukulembeze kuyitibwa kuba kuyitibwa kale no Katonda akubeere akati ogambye oyogedde ku kyenguudo era bwe mbadde nkulaba nange nkulabye ng'ojjidde mu mmotoka naye si eri gye mmanyi eno ensobedde ensanvu ebadde endala akano abaamuno mumanyi amaze kakubulira ekirenda bwe tufuna omukisa bwe guti nga bwe wefuna omukisa bwe guti n'oyogera eri bano nange bwe mbafuna bwe bati bwe bakole emirimu gyange kubanga okimanyi nti ekkanisa ki zibadde ezigale bw'oba tojja ojjidde mu mmotoka omusumba weeno bw'aba atambula abadde atambuza bodaboda omusumba ate omuvubuka nganzi oneetegereza omuvubuka ngaani kale bw'otuukanga bw'ompeerezayo emmotoka emirire naye njala kwebaza abantu beeno abeeno kubanga bano bajja buki abantu bano omulimu ogwo bagutandikako akati olwokubanga gwe mukwano gw'abano yokyalisa akimanyi naawe janguwa ye kigozaaliwo sekigozaaliwo abo bakimanyi bamanyi omulimu gwekola ki gwekola njagala enkuba weba etonye nga ne baŋŋamba nti His Excellency Bobi Wine agenda kuziika eri ng'asobola okuvuga nenkola ki njagala okubiriza abantu sagala kete nyingi nnyo maleyo emmotoka eyo gyevuga ntonotono si ya kanisa era nze bwenvaawo mbwesigala nawe bali kujjukira nti naye His Excellency bwe yajjako ennakawuka waliwo ettaffaali eryateekebwa ku ki ku mmotoka nga basekigozi bano bwe bazze bankola emmotoka eyo tebagibwako ssente nnyingi bano abali wano bwe baba abantu ebiina wano bwe mbadde ndaba nga buli omu bwakuwaayo omutwalo gw'obukadde bonna sekigozi si bwebugulayo mwogere amazima si bwebugulayo ku mmotoka eyo gyenvuga gwe si bwebugulayo mwe mbadde mumpa sente si bwebugulayo akati ngenda kuyimira wano ne His Excellency
Kakati nze muwulirize ngambye ne honorable Alozia sajje wano. Alozia salo nze temugenda okukolera ekigambo eki nze ninga Thomas nzikiriza akoze eki weewaawo ndyoke musabire omukisa kozi yo batuwulira ateeyo obukadde Bonna tunajjukira nti bwe twaziika jjajja babiri ye yamaliriza emmotoka y'eddungo era ekyanga ngenda ng'ensimbi nzikola ki ng'oziba ozitegala mu banka wali aliko ekigambo nti jungo palisha eyo tumaliriza obukadde bubeka bonna ngambye nzikiriza nze ninga Thomas nzikiriza nkoze eki okutte kubanga mumanyi nfunye okusuubiza kungi ate era nebintawaanya si weewaawo naye mwe mwagala his excellence si we kiri nze kansooke mbongeko aŋŋambye kuba naye Kali amazima ngavuddeko nsebo omusumba nga mazeeyo maze okwogera mukadde wange sebo neyanza okufuna omukisa okuweebwa omukisa tetumanyi nti Katonda akolera mu bantu be tumanyi nti abaweereza ba Katonda buvunaanyizibwa bwammwe buli kuffe ffe tulina okumakinga sure nti tubalabirira ate mulyowo emyoyo gyaffe n'egy'abalala bonna era mukadde wange nkusabye ozikirize nkole pulaani emalawo ensonga eyo nze nno saagala kwefuula akamala byonna nga bannaffe abalala naye nina bakulembeze bannange wano olw'okulokola obudde kuba enkuba yiino ate tulina okuziika n'olw'obutalowoozesa bano bannaffe abazze okukungubaga ti ate tuba seetinze tubasolozeemu ssente naye ate wakati mu kwagala ekigendererwa kituukirire saba onzikirize nkwase muganda wange ono matobo obuvunaanyizibwa wano tuli boolaba banono bwekitaba ki bagenda kuba babaka ba paliament era bebo bano boolaba wano waliyo n'abalala abali eyo eginya so mbadde nsaba onzikirize okusobola okulokola omulimu okwase ba MP bange ngobakwase kati matovu atubulire ekyasobola okukola kati ne bano batubulire kyebasobola okukola kati bayinza obutabimaliriza ssaawa zino okudda emazima kuba ekirowoozo kyakajja ate nga bwe ŋŋambye saagala abantu balowooze tutubasibidde wano kubanga twagala okubajjamu ssente naye ate twagala solution eyo tugifune so baganda bange musobola okupejinga eri omusumba kyemusobola then nekwasa gwe obuvunaanyizibwa nomakinga sure tampa ripooti nti mwalemeddwa okutuukiriza webanisibwa obiyanga tweyanza Mr. President omukama yamuwa eriiso erirabira ewala era obuyinza n'amaanyi nga bw'abagamba biri mu ki mu bantu kati musooke muwanikono buli awanise owanise ekikonde kya $5,000 kyagala wano akabbo ngenda kakwata entandikwa yengenda okuteekamu Mr. President tovuma ng'entandikwa buli ali wano taddemu $2,000 ngenda kuva wano nga buli emu tuwandiise kyogenda okukola $2,000 tugataddemu buli tukolerewo mweso kale bannange mulage amaanyi g'abantu mujje tukole omutangulo roziyasi mukolerewo betukoleri bannange buli omu ali wano nsaba ababaka abayisimbwewo mujje temutuswaza mujje buli omu aleeta kyalina ekikonde kyo kiyamba tulina mu kikonde kyo kyekikweyimirira bannamagye baabo kibalina kyonna bannange twetagawo ka social distancing katono buli omu
Nakiyingi. So Mr. President, campaign bano abagala okukwejinga Katonda omuzindaalo bongere kye bagenda okutuwa kibe nga kitutuukako. Sebo alozira baganda bange abakungubazi ensonga ezoogeddwa musajja wa Katonda ate nga eggugu eryo alitisse His Excellency Honorable Kyagulanyi. Mbadde nsaba tuweebwe ennamba y'essimu mu kiseera kino eno tubeere nga nze nsindikako emitwalo 6 nga tetunnava mu kifo bannange enkola ya people power eno ya Kereziya Musumba temulowooza nti tusolooza bantu nono mubulizi wa Katonda era mbasaba buli ali wano ogenda kukola kino ekigambo nti oyogera sente zo tukuwandike ozituwe tweyanzeege katuweeyo omuntu awandika wano mangu